CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli kwogenda maaso n'okuba nti ate ofunira updates zonna eziba zitambudde wano mu Uganda wano na wali buli kimu tukikoonako. Abawala gye buvuddeko lwabadde olunaku lwa Girlfriends Day, abantu abasinga balutegedde bagenze maaso n'okuba nti ate balujaganya wamu n'abaagalwa baabwe. Ababadde tebalina baagalwa munnange ffe oba okitegeera mulina akatiba kammwe, naye abalina abaagalwa bagenze maaso n'okuba nti ate batonera abaagalwa baabwe ebirabo. Kakati baana mmwe abaana ab'obuwala bwe omanyi nti omuntu tomwagala ng'omanyi nti omuntu wamukoowadda tolina n'ekyomwetaaza n'ekimu, tomumalira budde, kubanga we tutuuse abaana ab'obulenzi bagenda tandika okukolera ddala ebintu ebisingako ne wano, bagenda kubaswaza. Oba okitegeera, gwe omwana w'obuwala oyinza okulowooza nti kino okikola kuswaza mwana wa bulenzi, naye muganda wange abaana ab'obulenzi bagenda kubaswaza, bagenda balabisa. Akatambiko olaba, waliwo mwana mulenzi munnange mulavu nnyingi, yagenze n'abaako ka surprise proposal k'ategese okuba nti ate aproposinga eri omwagalwa we nga bw'omanyi nga bubalaba awo. Abantu bangi badde bakuŋŋaanye, omuwala aleese mikwano gye n'omulenzi aleese mikwano gye ssaako n'abantu abakulu ababadde mu katambi nga bubalaba. Munnange omulenzi afukamira, nga tanaba kufukamira yasoze n'aleeta ebirabo n'abiwa omuwala. Bwe yabiwadde omuwala, omuwala n'abireceivinga n'abikwata nga teyeesise namu, tabigaanye, tabikasuse eri tabisammudde. Omulenzi ye yakutte bukwasi mu nsawo ng'aggyayo mpeta ng'afukamira akuba amaviivi wansi ng'agamba baby will you marry me? Nakulabidde wano firimu, omwana w'obuwala kayeetale kagweko emirembe, yagambye no, nedda tekisoboka. Omwana w'obuwala teyagaanye proposal y'omulenzi, ko omulenzi tondabanga, nkugulidde olugoye lw'ojjiddemu, nkuwadde sente z'enviiri z'osibye okujja wano okunyuma, nkutte sente zange nguze engatto z'oyambadde okujja wano, sikomye n'okwo nguze ebimuli bye nkuleetedde, nkuproposingidde ofuuke mukyala wange ate ogaana, kale mbyagala bimpe. Omwana w'obulenzi mu busungu obungi obw'amaanyi teyayambudde omwana w'obuwala ebintu byonna, yasookedde ku wiigi n'agiggyako n'addawo engatto n'agamba togenda na byange, anti oganye okufuuka mukyala wange, oganye proposal yange, kaakati nange kankulabise. Awo nno we tutuuse. Awo we tutuuse munnange, atakulekera tomulekera. Baana mmwe ab'obuwala kasa munaagana okukkiriza proposal zaffe, naffe tugenda kubalabisa. Buli kye mmanyi kye naggulira ngenda kukikuggyako. Akatambikeeko nga bw'okalaba. Abantu ababadde bali ku mukolo ogwo baafudde enseko, abasinga obungi baafudde enseko nga bw'obalaba awo. Naye nga bye biri ku sayidi eyo, naye abaana ab'obuwala mwegendereze nnyo ebintu bye mukola. Bw'omanyi nti omuntu tomwagala, tomumalira budde. Don't waste too much time on that person. Okitegeera, muleke mute, agenda afuna abalala b'ayagala. Tomulaga nti omwagala ate nga tomwagala. N'atuuka ekiseera n'akuproposing ate ogaana ku last moment. Ebyo ng'ebya Bruno Betty. Bannange temutuswaza nnyo ate. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mutugobera, mugende maaso n'okuba nti ate mwongera okutufollowinga. Mubeere bulungi, mweraba.